GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza abalabi baffe mwenna aba GTV. Olunaku olwaleero lwa mukaaga ssaawa zirinya ez'okumakya tuba tuyingiddewo butelevu ne programu yaffe Omuvubuka nange Beth mbeerawo nnyo okugikuweereza naye mujjukire nti sibeera nzekka mbeera n'abantu ab'enjawulo be tuba tukyaziza mu programu tusobole okuyiga enkulaakulana oba butya bwe tusobola okwekulaakulanya naddala abavubuka na butya bwe tuteekeddwa okweyisa na buli kimu entambula zaffe tulina okuba nga ate tuyigira ku bantu be tuba tukyaziza mu studio naye olwaleero nga sinaba kubaaniriza nate munzikirize mbakuliseeyo mu bikujjuko byonna bye muyiseemu abafunye emikolo mwena mukulike oba kongs mwebale kutuuka ku birungi ate namwe abafunyemu obuzibu tusaba Allah abagumye ate tukkirize nti Allah tagera kibi buli kizze abaako n'ensonga yakyo lwaki akireese nzikiriza nkwanjulire omugenyi gwe tulina mu studio olunaku olwaleero awo wennyini tutandike programu yaffe Omuvubuka mu butongole tusanyiza okulaba ku mpewo za GTV sebona te omulundi omulala weewaawo neesiimye nnyo okuddamu okusinkana kansule nawe oli bulungi ndabika obubi ddala nedda weewaawo n'omulabi waffe akakiraba okay abatulaba mwenna ku programu yaffe n'enganzi nsanyusa okubanga ate muzeemu okunkyazaako ku TV yaffe eno TV nnungi kuba yasalawo etutubula abavubuka ate ne programu eno nti ekwata ku muvubuka yennyini kizaamu essuubi nti ffenna Mukama kyatukuumye abafunye obuzibu katongera okusaba Mukama weewaawo ajja kukyusa embeera ate abafunye ebirungi Omukama ono omulungi era akayongereko etoffaali nze Muddu Thomas ntwala ekitongole ky'abavubuka mu ggombolola ya Kampala Masekkati ate mmyuka ssentebe wa Kyaddondo mu bavubuka kitegeeza Ssaabasajja Kabaka yasiima era n'alengera nti tujja kukwasaganya embeera eno kigguse nti gwosobola nakyo weewaawo Ssaabasajja Kabaka yandamu obusobozi nti tusobola okutwala abavubuka bannaffe mu maaso. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege weebale kujja nate okutukyalirako nabagamba nti buli wembeera n'abakungu akasente kabaawo kituufu era Katonda bagemudde bwatyo bwe kibeera. Okay, omulabi wa GTV nkujjukiza nti bwe yakatweyungako ssaawa zirinya zennyini ez'okumakya era gwali ku social media eyandyagadde okubaako ky'oyogera ku mulamwa gw'olunaku olwaleero ku Facebook teekamu Global Television ojja kuba nga ofollowinga program Omuvubuka then gwali ku YouTube Bilali TV ojja kuba nga ate still otwekanya buteleevu nnyo mu program Omuvubuka olunaku olwaleero ng'omugenyi waffe bw'abeeyanjulidde lwa mukaaga wiiki yonna tugimaze mu bikujjuko oba tukyali mu bikujjuko bya Beene empologoma ya Buganda mumanyi kyekitegeeza ku lunaku olwa Mande tugenda kubanga tucelebratinga oba tujaguza emyaka 3 gyamaze mu ntebe y'Obwakabaka kitegeeza nti omuntu gwe tuli naye olunaku olwaleero mutuufu okutulambulula ngaffe abavubuka naffe tutegeere ebyaliwo ebize bitambula n'ebiriwo kati olunaku olwaleero Mwami Thomas nzize ku side yo tuli mu wiiki y'ebikujjuko ku Mande matikira oba ku celebrating emyaka 3 egy'Obwakabaka Obwakabaka gyamaze mu ntebe kino kitujjukiza ki lwaki tulina jjikuza weewaawo neyanzeege nziramu okubategeeza nti kya mukisa era kya muwendo nti tuli balamu okubaawo okugina emyaka 3 Ssaabasajja Kabaka gyamaze ku Namulondo singa teyatuula ku Namulondo ekyamazima singa era tetuli ku programu eno era singa lwaki tewandibadde na nsonga lwaki tutuddewo okwogera ku mulamwa gwa leero okumatikkira naye ffenna kitujjukiza nti tulina okuba nga tukuuma Namulondo ffe abavubuka abaleero abaliwo mu bibiina byonna ebya Buganda Buganda Youth Council n'ebibiina ebirala bingi nkubazambogo tulina enteekateeka ennungi ate ffenna ze tuyiseemu nyongera okubakulisaayo mwenna ku lwokuna abaali ku St. Lawrence nga basamba emipiira era kyali kikujjuko kyali kimu ku nteekateeka ez'amatikkira weewaawo olunaku lw'eggulo ku Lwokutaano ku Buganda Royal Institute twabadde mu kyoto
ekyabadde ekyamaanyi ekyabaddeko okuyiga okw'amaanyi ekyabaddeko ebirungi abamu balowooza kuba kwota kaliiro kokka naye wabeerawo emisomo gye gikwatira ddala ku kinyusi omuvubuka kyeyetaaga mu bulamu bwe. Emisomo nga ki? Omuvubuka omulungi tubeera mu bizinensi nti osobola okutandika ekikyo, osobola okuyiga okukola emirimu ku lulwo omuvubuka, osobola okutereeza amaka go oba obufumbo oba eyeteekateeka okuyingira obufumbo, osobola okufunawo ekinyusi. Abamu osobola okufuna omubeezi mu mbeera zaffe ez'abavubuka. So bingi. Tokuba nnyo ate. Baba bazze kunoonyezaawo. Nedda toba tozze kunoonya naye ewasinkana omu oba babiri bwe bafuna nga bakwataganye bulungi teri nsonga lwaki totambuza mulimu ogwo. Ate era n'ekirala kituyambako nnyo okumanya mu Luzungu kye tuyita connections. Abavubuka bangi bafuna emirimu through their friends bebaseka na mirimu. Ate kati nga olaba olunaku lw'eggulo ekiro mwenna mwakirabye nti bwe mulyako mwenna awamu kyongera obwa Sseruganda mwokya embuzi yammwe bulungi mwalabye wali nga twokya ekifi muvubuka muno n'asikako sayidi eno nayo n'osika eri. Kitegeeza obwo obumu naba babeera wati agajja kugamba abakodo tetujja nedda oba toli mukogodo naye just gwe kikubeeramu nga toyagadde kusharinga n'abantu. Weewaawo embeera eyo nti ffe abavubuka tukyenyumirizaamu yatweyagala ate ekyenjawulo Ssaabasajja Kabaka omulembe Omutebi gwonna yasiima n'aguwa ffe abavubuka. Kitegeeza naffe tulina okukola ekyo kyeyatusuubiramu. Awo wennyini ku statement gy'oyogedde omuvubuka ndaba naawe ntera nnyo bayita bazadde baffe kuba bwe baba baasuka emyaka gy'obuvubuka still baba batuzaala. Oyogedde n'ogamba nti omulembe Omutebi. Wano wenja okubuuliza nti kubanga simanyi oba kituufu omulembe Omutebi kyava mu linnya lya Kabaka, right? Yes. Ebaaliwo mu biseera nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Katanajja bo baali mu mulembe ki? Okay, neyanzege era buno obudde oli ayinza okugamba baalina omulembe Omuteesa kuba kati oli Ssekabaka yagenda emirembe egy'enjawulo erinnya ly'omuntu era mujja omulembe. Abaaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka cyo nabo baalina omulembe gye bakyogeramu. Ne kati olwokuba nti ffenna tuli bavubuka ate abasinga age eri awo abamu baatuulawo ku Namulondo nga Kabaka ajja baaliwo abato. Abala tuzaaliddwa olwedde ku mulembe guno Omutebi kubanga Ssaabasajja Kabaka mukama waffe ye Ronald Muwenda Mutebi. Kitegeeza ffe tukyenyumirizaamu ekyo nti tuli ku mulembe Omutebi. Erinnya ly'omuntu gwe mulembe ogwo gwe tulimu. Ne bali balina omulembe gwabwe. Era newe bagutumanga. Buli kyakumakyanga nange ndi mulembe ogwange. Okay, awo wennyini oyogedde ku bikujjuko. Ebikujjuko bino tuzze tulaba abamu bakola emipiira, basamba emipiira, right? Abamu babaayo n'emyoleso gino. Abamu nga bw'oyogedde nti waliwo ababadde ku kugabana ebyokulya ebyo. Abantu ababeera eyo babavubuka bonna abayitiddweyo bateekwa kubeera Baganda. Weewaawo. Ekyomukisa omulungi nti tutandikidde mu mbeera eraga obumu bwa Buganda. Singa ekigambo kibadde nti mu Buganda wabeerayo Baganda kye kyanditandikiddwako. Naye Ssaabasajja Kabaka yaleka ebintu by'okwawulayawula abantu n'ateeka ku mmeeza nti buli omu amwaniriza. Omuganda n'ekigambo ekitera okukolebwa ennyo Omuzungu ne tujja mu mawanga bannaffe ab'amawanga amalala abatali Baganda bonna batuuka ku mmeeza eyo Kabaka gy'aba ataddewo ne tutambulira wamu. Tayawula mu ddiini. Abavubuka bonna bannaffe Abayisiraamu era puroguramu yino y'abasajja bakama baffe Abasiraamu. Kyokka ate ffe abamu Abakatoliki tuli ffenna. Abalokole amadiini gonna amawanga gonna beene tayawula tuli mu nnyumba emu ne tuyingira ebyobufuzi bwe tuyingira ewa beene tubeera mu nnyumba etya bwe tuyingira ewa beene oluggi oluleka wali ku wangaaki wa Bulange n'ogamba nze ndi wa Kabaka ebibiina by'obufuzi tubisanga luvannyuma
nga tumaze okuva ewa Kabaka twandibadde singa Kabaka yagamba nti ndi mukatoliki era abakatoliki bokka bendi nabo era abasinga twebuuza oba wa ddiini ki so awo kituyamba ffenna tuli mu kasolya ka muntu omu okitegedde mukama wange kitegedde sewa butereevu kitegeeza omuntu ali ekasokoso omuntu ali eggulu omuntu ali Masaka ewaffe Chanda mukakabugere omuntu afubutuka eggomba kanyongereyo n'omuntu ava embalala kasita ayingira Buganda n'abanga awakawaka ekitiibwa teri nsonga emugobyawo ffenna tubeera omuntu omu awo wennyini still wengenda okubuuliza ekibuuzo kino emikolo gino gizze giteekebwawo simanyi oba bwe kyateekebwateekebwa naye emikolo gino egy'Obwakabaka ng'ajaguza emyaka egyo sitera kulaba nnyo bakabaka abalala oba buli ggwanga lirina we liyita kabaka waabwe naye katugeze nti bakabaka beeri sitera kubalaba nga bejjumbidde emikolo gino tebayitibwa tebeetaagisibwa kyova ola nkubuuziza nti buboola mu mawanga kakati kweyo embeera ekyo si kituufu kyekisooka njagala kubajjukizaako lumu nti Kabaka yalina omugenyi we Sultan Sokoto okuva Sokoto side eyo kitegeeza yayita mugenyi we ng'Obwakabaka bweri ne bujja ne bubeera naffe eno mu Buganda era mutera okulaba wano oba Kabaka ajaguza era tekimugaana kuyita Kabaka ow'ewalala najja n'abeerawo ayita abagenyi be bangi nnyo tukirabyeko emirundi mingi ng'Obwakabaka obulala bujja ne bubeera ku mikolo gino era tojja kwewuunya nga waliwo omugenyi ow'enjawulo gwayise ku bukolo guno ojja kumulabiraawo naawe ogambe nti ekirungi naawe ogenda kubeerayo kaadi Ssaabasajja Kabaka yasiimye abuubuka ffenna mu Buganda tubeereyo ndowooza ekyo mukiwulidde bw'ondaba tonkwata trespass ndi muyite butereevu era kiri open luli twali nti bw'oyingira owaayo kaadi olw'ensonga ya COVID naye kati Ssaabasajja Kabaka ffenna tugenda kumwota buliro nga bwe mwalaba ku misinde abajjukira emisinde nti buli omu gy'ovudde jangu ku matikkira mu lubiri nga 31 tugenda kujjuza olubiri kubanga ffenna tugenda nga twambadde bukanzu busuuti nga mumwambadde ate Ssaabasajja Kabaka ajje tumwanirize nga tuli kitole teri gwe bajja kugobera wabweru kati kiri open ffenna. Omulabi wa GTV tuli mu program Omuvubuka gwe yakatweyungako nkujjukiza nti ebeerayo ssaawa 4 ez'okumakya buli Lwamukaaga gwe abadde ayita n'ogitomera nkubuulidde essaawa zibeera 4 ez'okumakya zennyini n'olw'ensonga eyo tosaanidde kusubwa then gwali ku social media Facebook teekamu Global Television ojja kubanga otuwota buliro then nawe ali ku ali ku YouTube teekamu Bilali TV still ojja kubanga ate otugoberera ng'abavubuka olunaku olwaleero tuli mu kwogera ku kujaguza kwa Kabaka okwama matikira ag'emyaka 3 right yes gagenda kubeerayo ku lunaku olwa Balaza oba ku Monday nga bwe mutera okwogera naye olwaleero tulina omukungu oba akulira abavubuka muki ekigambo ekyo bannange kanches mukitegedde kyekyo tugende ne Kampala Central kuba amaseekati ago nyinza okugasobya ng'omuvubuka ebikujjuko bino bireetebwa tetuganye buli mwaka bisobola okuba nga bibaayo naye ffe ng'abavubuka bitwongerako ki weewaawo bwe tutunuulira abavubuka bonna abali mu Buganda ne tutunuulira ebibiina ebiri mu Buganda eby'abavubuka Buganda Youth Council weeri tutunuulidde Nkobazambogo n'ebibiina ebirala olaba nti bangi beenyigiddemu nga teri abawadde wadde 10 kitugattako kino nti kati ffe omulembe gwaffe gwe baatukwasa naffe tugutandise okuguwanirira
omutali wadde 10 omutali ssente nti tweyagala obwakabaka waffe nga buyimiridde awo tugenda kulyawa nga tetukola buli muvubuka owaleero omuvubuka atambula oteeka okuba nga oli mukozi nga gwe omuntu emirimu tegirabika mu mbeera y'eggwanga naye Ssaabasajja Kabaka atuteerawo embeera ey'okukola okulima abalimi bangi era bw'otambulamu bw'oti olaba abalimi b'emmwanyi ate najja atuteerawo yennyini kampani gye bayita mwanyi terimba kye tulima kye bagula okiraba tuganyibwamu nti abavubuka tubeera exposed tulabika eri abantu n'omanya nti oli mu kibuga wano ogenze ewabeene naye ate ogenda kusinkana mukwano gwo gwe weerabira edda oba n'omusanga edda gwasoma naye ne mugonya ne mugatta bizinensi ne muddamu ne mwejjukanya ate oba oli awo ne mufunamu abalala abakulembeze sijja kukozesa kigambo ky'ababyabufuzi abakulembeze Ssaabasajja Kabaka yatuzimba ateerawo nkoba za mboga ebeere emmeresezo y'abakulembeze oba okuzimba abakulembeze bwe tutuuka ku ssa lino ne Ssaabasajja Kabaka alengera babaako be basuumusa era ojja kulaba abayinza okubaako baasiima okiraba mu bavubuka abo abazze era mu bavubuka kati ffe mu Buganda mukama waffe Ssejjengo Beth atutwala ate muli n'essaza lyaffe Ekyaddondo mukama waffe Lumunye Ronald atutwala kitegeeza liina emitendera nti ffe tuli mu nteekateeka butereevu twenyigiramu n'ekyoto kye twabaddemu eggulo era ogenda kwesanga ebitundu 95 ku 100 bonna abatusomesezza bavubuka bannaffe ate abatwagaliza okweyongerako kitegeeza tutambulira ku mbeera ennungi n'amakya ga leero oba oli awo leero lwa mukaaga twandibadde buli omu aliko mu mbeera zaawumuddemu naye kati kiri mu kutwongerako nti oli mu kukola puroguramu eyogera ku nsonga ssemasonga eyogera ku muntu ow'amaanyi mu ggwanga tolikwogera ku beene tukuwadde omulimu naffe beene atuwadde ekyokuwogera ne bagamba bannange abo be bakama bange ne bagamba gwe mukama waabwe gw'obaleeta ne bagamba mmwe temumanyi baba bakama bange kuba bampa ebyokukola ki ekirala olwedde oli kufuna mulimu nti kati Kabaka ali mu kukulengera nti Beth ali mu kuweereza bulungi puroguramu ye oba oli awo ogenda okulaba ne mukama waffe ng'agamba muntu ono w'amaanyi puroguramu ye ekola ki etumbudde ensonga oba tutunule mu kamera mutulaba bannange so embeera eyo baweereza bannange baweereza bakabaka abavubuka kyonna kye bali mu kubuuza ano kitukwatako obutereevu gwatunudde gwali eyo yonna puroguramu w'ogisanze kino kituyamba kumanya na kwagala bwakabaka ng'abavubuka okusobola okutambulira awamu buli bwe tufuna omuntu yenna ava mu Buganda naddala mu lubiri oba ova mu lubiri oba ova mu bwakabaka bwa Buganda tuba n'omukisa okumubuuza ebibuuzo oba oli awo bye tumaze ebbanga nga twebuuza eriyo abandiyagadde okumanya buli we tuba tuyina kye tuteesa oba waliwo omukolo ogugenda okubeerawa waliwo eno statement etera okukozesebwa nti Kabaka yasiimye oba ntegeerekese nti kitegeeza asiima busiimi right naye tulina bannaffe nga bwogambye nti mwaniriza abantu bonna okuva mu mawanga ag'enjawulo abatali Baganda okusiima kuno kutegeeza ki mulimu lwagaana kaakati webale nnyo ekibuuzo ekyo kansooke ŋŋambe nti ne bakulu baffe ne bajjajjaffe baali bagezi nnyo ate mu Buganda buno kansooke era nkikozese nga bw'okyogedde nti kusiima kembakozeseko n'ekizampo nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye ffenna tubeere mu lubiri ako kategedde era tukomezaawo statement yasiimye Ssaabasajja Kabaka tajja kugaana era bw'okyomugamba nga tekijja kusoboka era olabanga tekigenda kusoboka era ojja mugamba asiime ajje gy'oli ne bw'akyala mu maka go y'aba asiimye n'akugabula otegedde ekitegeeza nti n'okunzikiriza ku lunaku nnyingire gy'ali yasiimye
Bana ndi nasimiddwa okugenda mu lubiri. Butereevu. Ssaabasajja Kabaka yasiimye ffenna tubeera ajja kutugabula yasiimye ffenna akole ki atugabule. Okay. Omulabi wa GTV ndowooza oli mu kuyi naddala gwe atategeera bulungi bya Buganda oba bya Bwakabaka otandise ate okubaako ky'otegeera n'omanya nti kino bakikola for this reason oba kino kijja okulwa ensonga eno. Nkujjukiza nti gwe ayagala okubaako ky'oteesa oba ky'oyagala kutwongereko oba ky'oyagala twongere ku program, genda mu comment section gwali ku social media oteekeyo ensonga yo. Nakugambye nti gwali ku Facebook teekamu Global Television following a program Omuvubuka osobola okuteekamu comment yo. Then gwali ku YouTube teekamu Bilali TV ojja kubanga still okola ekintu kyekimu ogoberera Omuvubuka ate naawe osobola okubaako kyoteesa. Tukyali n'omukulembeze w'abavubuka mu Central Division oba mu Central what? Okay, it is Kampala Central. It is fine. It's Kampala Central. Yes. Okay. Tweyaziza tweyazege. So, ali mu tutangaza Obwakabaka babweyisizaamu batya na lwaki tuyina okucelebratinga oba okujaguza ebikujjuko bino ebigenda okubeerayo ku lunaku lwa Monday oba olwa bbalaza nga bwe mutera okukyogera. Togenda bugenzi ku celebratinga what you don't understand. This is why we decided to come tukuweeko ky'osobola okuba nga ate ogenderako nawe n'otegeera lwaki ojaguza, lwaki odduka oluusi, lwaki okola byonna by'okola. Tulina omukungu akyali mu kutunnyonnyola. Ebikujjuko bino bwe bibeerayo mu lubiri most of the times abantu bonna bajja. Ogenda okulaba nga balina ekitiibwa kye bassa. Bw'oba olabye nti omuntu waliwo bano babafukamira bwe bayimuka abeeyala wansi mu ttaka biba bitegeeza ki? Kakati webale nnyo ekibuuzo ekyo naye mu Buganda Ssaabasajja Kabaka buli kitiibwa ekisaanidde buli linnya gy'owulira nti ly'amaanyi tukimuwa kubanga ye mukama waffe ye mpologoma togitya Gundi tukole program ye sekesa tomutya kuba ne sekesa gwe siteke ekisaanyi eki gundi komaawo so kakati embeera eyo yonna Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo bw'otuuka wali mu maaso ge towulira amaka bamukwatako mu ngalo n'atanaaba mu ngalo palaso so mukulu mayanja tetuli kusonyiwa yamala wiiki n'amanga gamba eyo yembeera Ssaabasajja Kabaka gye tumuwa ye muntu waffe ali ku ntikko olwo naye gamba bwe baamukubira essimu ne bamugamba Ssaabasajja yasiimye ojja oyimbeku teyeebaka neŋŋamba otulo tuba tulazeewa kakati kankunyumizeeko nti nange omulundi gwange dda nga naakamukwatako mu ngalo nafuna omukisa nange nemukwatako mu ngalo ekyo kyanjawulo twali tuli mu mbeera eno eya bulijjo n'agenda akikola bw'ati tomanya naawe kikutuukako of course naye owulira nga olina ekyenjawulo kubanga mu 10 naawe akutteko bangi aba bakyagala okitegedde so bw'otuuka mu maaso ge ekitiibwa ekisooka okumuweebwa toyinza kugenda ng'oyimiridde mu mbeera eyo olina otutuukayo n'ovunnama bulungi nnyo ne weeyala mu maaso g'empologoma ate era bw'oba ova mu maaso g'empologoma tovaayo ng'okajjadde bw'oti n'omukuba omugongo nantakuba ki mugongo abavubuka ndowooza oba naye temukola nsobi mu maaso ga Ssaabasajja ne bakufulumya n'ogamba abo beeyisa bubi bino babe bagamba muyige mu mbeera eyo tutera okusanga abavubuka nti tekiba kyakweragana kwembatira naye oli muvubuka era abantu gwe batunuulidde igojje ewa Kabaka olw'okuba ng'olina etisaati ye ey'ebbeeyi nnungi nnyo eriko bino spider kati ogende mu kitengi nga bwe twambadde bwe tuteera ku wiikendi yaffe mu programu yaffe abavubuka ojje ng'oyambadde mu mbeera eno mu mukolo gwa Ssaabasajja jangu ng'oyambadde mu mbeera eweesa ekitiibwa
bagbuulire kuba ku Monday bajja kati tuleme kujja ate batwambulire ku gate batugobe. Batera okutubuulira ekigambo kino. Oyine kooti mu nju, oyine kanzu, oyine suuti yo. Olinze kujambala ddi ng'osinkanya ani ow'amaanyi. N'atagirina yeeyazike. Okitegedde? Jangu ng'omuntu tagenda kusendera ku mulyango. Avuuka mu kayana nnyo nti batusenze ebbali. Naye jangu nga naawe oli wa buvunaanyizibwa eri abakuumaddembe. Oli mu ggomesi onyumye bulungi anaakusindika atya? Oli mu kanzu. Kuba ggomesi etiibwa e Buganda. Oli mu kanzu onyumye bulungi nnyo otuuse obuzza abantu anagobera batya abweru mu butuufu. Awo wennyini kimanyi akadde katwalaganya tugenda mu kuwummulako naye nandyagadde tugende mu kuwummula ng'otutangazizza oba tukomeewo nayo. Nnyinza ogyerabya kangende nga ngikonyeeko ennyambala ogambye gomasi na kanzu aba tribes endala basobola okujja mu ngoye nazo eziweesa ekitiibwa ewaabwe. For example nyambadde omushanana gwange bulungi nenzija sikkirizibwa kuyingira. Bw'ojjeewa Kabaka oba tugambye tugenda kweza ekigambo kino n'oba toli Muganda. Kasita obanga owa Kabaka ekitiibwa bw'oba owa Kabaka ekitiibwa nawe tetukusuubira kujja mu mbeera gye twogeeramu mu damage. Ngambye emishanana gyo gikkirizibwa. Embeera y'obuvunaanyizibwa ng'oyambadde oli bulungi. Ekkirizibwa. Okay, omulabi wa GTV tukyali mu program Omuvubuka naye nzikiriza nsooke nkuumuzeemu ate bwe tukomawo awo wennyini tukyalina bingi ebyokuyiga gwe omuvubuka ali eyo naawe omukulu abamu bakula still nga tobimanyi ndowooza otegedde. So ku Monday tugenda kubeerayo nnyo twesangeyo naye munzikize kutaleko mukuumulako bwe nkomawo awo wennyini bwe tugenda otutandikira. GTV for unity and development. Mukulikeeyo mu bulango bwa bakama baffe kansubire nti tebubayisiza bubi. Tukyali mu programu Omuvubuka gwe yakatweyungako ssaawa 4 ez'okumakya Omuvubuka bw'abeera atandika oba programu y'Omuvubuka lwe tubeera tugiggulawo buli lwa mukaaga. So then gwe ali ku social media Facebook tukozesa Global Television no following Omuvubuka no sobola okufollowinga programs zonna. Ali ku YouTube Bilali TV yo code omala oteekamu following Omuvubuka ate osobola okubanga ate naawe obaako kyoteesa wali mu comment section tufunayo akadde nno ne tuzisoma so totya kuteekamu ndowoozayo n'ogamba ne bwe nagiteekayo tebajja kundaba kuba bali ku TV wonna we tuli mujjukire nti baatugambe tuli mu mulembe omutebi buli kimu kisoboka tutambulira mu bulamu bwa social media na buli kimu tujja kubanga ate tukyogerako. Tukyalina omugenyi waffe w'olunaku olwaleero Thomas ali mu kutulambulula ebyobwakabaka bwa Buganda bwe bitambula ebitonotono. Tugenze mukuumulamu ng'atugamba ku nnyambala n'embuuza ab'ennyambala endala bo tebakkirizibwa kutuulayo oba kutuukayo nabo ne bakyala n'atulambulira n'atugamba nti gwe wenna kasita oyambala mu nnyambala ekuweesa ekitiibwa kitegeeza nti nammwe abasajja beeri mu West oli waddembe okwambala suuti yo ng'omusajja n'otambula bulungi nga bwe wandigenze ku mukolo gweyo kale ng'ogenda kima omukyala ebyo nga mubikola lwaki temubikola mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Ku Monday tulinayo ebikujjuko era tugenda kubanga tuselebratinga emyaka 3 bukyanga Kabaka atuula ku Namulondo ye. Kitegeeza yensonga lwaki leero tuleese oyo avaayo atunnyonnyole engeri gye butambula. Enteekateeka zino bwe baba baziteekateeka zitwala bbanga ki bwe mumala omukolo mutandikirawo tegeka oba waliwo ebbanga lye mwewane mugaa nti mu myezi 2 tujja kuba tutegeka oba 6. Omuvubuka ali eyo oba n'omulabi yenna waatudde yandyagadde okumanya mu bikujjuko bino oba ku mukolo guno ogw'amatikkira ga Kabaka agasatu mweteeseteese mutya entegeka ziri zitya nammwe abavubuka aba Kampala Central mwetegese mutya? Ekisookera ddala abavubuka b'amasekkati bangi kwe bali bansindikidde kameseji wano mwe bali kubeerako
Kyaprosi n'abalala bangi musindikidde ku message mwebale nnyo. Then abavubuka bangi nnyo abeetegese okubeera ku mukolo guno. Mukama waffe Ssejjengo yatukulembeddemu nga bwe nakulaze nti eggulo yakoze ekyoto. Ekyo kye kimu ku bintu ebimu ku bikujjuko bye ku bintu teekateeka mu bikujjuko bino ebimu ekibadde kitukulembera. Ate era munnaffe yakulembera ssentebe w'enteekateeka y'ebyemizannyo omukulu Kavuma era naye yateekateeka emipiira ku lunaku olwokuna. Ate n'oyo mukama waffe yamyuka ssentebe mu Buganda. So tugezezzaako okutemaatema kati ffe kye tulina buno obudde kukunga bannaffe abavubuka mujje guno mulembe kibayita okujanjawaza, mujje tujanjawaza abavubuka mulembe Omutebi. Embeera kati eriwo okuva leero enkya ku Sande, buli wowulira nti Kyakabaka kirimu nteekateeka mujje. Ate eri Masekkati ndaba bategese bulungi bwansi, ate mu Buganda wonna ku Lwomukaaga era ndaba bali mu bulungi bwansi abasinga balongoosa mu mbeera yaabwe. Ku Lwokuna ku makya era abavubuka kati nga eri Masekkati bwenva muno nja kwogera nnyo nti mbagumiza wano bakeera kukola bulungi bwansi nga balina ekitongole kya bulungi bwansi era twalongoosa eggombolola netulongoosa wonna kitebe ky'eggombolola we kiri era kyavaayo bulungi nnyo. Ku bulungi bwansi oyo atera okukolebwa wa bitundu bimu na bimu nedda. Lwaki abalala tebabifunako? Anti kati enteekateeka nti Ssaabasajja Kabaka bw'akuteera ekintu ku ttebo n'okiyiga, ffe abavubuka wooli wenna gwe olina okukulemberamu banno ne mugenda ne muyonja ekitundu. Wonna wooli mu katundu wooli mu katawuni wooli ne leero wennyini tolireeti. Musobola okugamba leero ssaawa 10 ffenna abavubuka tusisinkana oba ffenna ekyalo tusisinkana mu kitundu ekitukuyonja. Abalala baayonjanga nziza okijjukira. Omanye ekigambo kye bayitanga tugenda kwerula luzi. Eyo yonna bonna abeera bulungi bwansi, ekintu kyonna nga tukolera wamu ate nga kitugasanga community. Bwe bulungi bwansi nga kitutambulira wamu. Kati nabyo mwabitegese. Kitegeeza nti n'abadde tannaba kubikola. N'enkya ku Sande asobola. Kati ku Sande luno olunaku osobola okunyigawo embeera yonna gy'osobola. Era bw'ova ku church osobola okukolayo ekintu eky'omugaso ekiyamba munno gye bayita charity. Kati nga 12 abavubuka bo bajja kubeera mu Ndeeba nga bawa abatayina nga 12 omwezi ogw'omunaana. Kitegeeza bo bakikoledde mu mbeera ey'okwegattira mu Ndeeba eri lwaggulwe Muddu gye bagenda okubeera mu gw'omunaana nga 12 bonna bagenda kubeera abavubuka b'Amasekkati, abavubuka abasoma Bankobaza-mbuga, Abaganda Royal, abalala n'amatendekero bagenda kubeera awo mu Ndeeba. Bino byonna woofunye omukisa nga osobola okukuŋŋaanya banno kikole. Ssaabasajja Kabaka ekyayagala yagala nnyo abantu abakozi ate nga bayamba bannaabwe ate nga bali bumu. Yes. Okay, omulabi wa GTV tukyali mu program Omuvubuka. Wonna gy'osinzidde okutulaba tukweyanza nnyo. Webale kutwagala, webale kwekumira ku program zonna kubanga nze mbeera wano ku Lwomukaaga ssaawa zibeera 4 naye ate mutulaba obudde bwonna. Kitegeeza nti mwe mukoze ky'amaanyi okubanga ate mutuleka nga tuli b'amaanyi ddala. Mutulaze omukwano, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkujjukiza nti gwali ku social media Facebook, Global Television, then ofollowing Omuvubuka ojja kubanga ate otwekkanya bulungi. Then ali ku YouTube kozesa Bilali TV. Tuli mu kwogera ku omukolo oguli mu kuteekebwa ku lunaku olwa Monday we tugenda okubanga to celebrating obanga tujaguza emyaka 3 bukyanga Ssaabasajja Kabaka atuula ku Namulondo ye n'asobola okufuga Obuganda oba okubukulembera. Okufuga bagamba kibi bw'oba ofuze bubi oba okukulembera atukulembedde bulungi. Katolaba ekyo kinyuma okusinga okufuga. Bukyanga atuula ku ntebe ye. Kitegeeza nti olwo lunaku lw'amaanyi nnyo mu Buganda. Tukkirize tuganye tubeereyo. Ku mulundi guno batugambye nti tewali COVID tujja kugendayo. Ffenna oli wa tribe ki oteekeddwa okugendayo naawe ojaguze. Omukulu gwe tulina mu studio Mukulu Thomas nandyagadde okumanya buli mukolo nze mbulamu buno njagala nnyo okulya. Emikolo gino oba guno omukolo gwe tugenda otegeka ffe omukolo gyaffe gibaako kakeeki, gibaako mmere kulya. Omukolo guno
nagwo gusobola okukola ekyo oba gwanjawulo. Kakati oli owuliddeko ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka agabudde nnyo ku Mande kati kyogere nti Ssaabasajja Kabaka yagabudde yasiimye ffenna atugabule kulya paka kuwulira bubi mu mbeera yonna bategeeza nti toyinza kubeerawo mu lubiri lwa Beene n'obeera njala. Ssaabasajja Kabaka muntu ayagalwa abantu, ayagala abantu, ebintu bibiri ayagalwa era ayagala. Era yatuyise tujaguliza wamu, yatusiimye olubiri luyuguume bantu be, si masasi si mundu si ki, luyuguume bantu be mu mbeera yonna enaasoboka. Era tujja kubeerayo, gujja kulaba essanyu, ojja kubeerayo, buli kimeero ojja kudda abavubuka babuulire tugenda kubeerako bajja biraba. So byonna embeera ejja kuba nnungi. Abadde atidde akayala nti kayinza okuyisa obubi ŋŋanze kuba nze munnange emmere emalamu oluusi tuli bagumu kati ndowooza babazzeemu okulya kujja kubeerawo. Ssaabasajja Kabaka agabudde si we kiri. Thomas, kino kiyinza okuba nga oba tekikwata nnyo ku mukolo guno naye tekyetaagisa kuba ndabye nnyo nga babikola ebintu bino nti mutegeka emikolo gy'amasaza mu Buganda wano, then ne mubaamu nti luli waliwo lwe nawulira nti abakasimba be bakulembedde mu bwe bityo kitegeeza muba muzze mu kimiziro muki gibeera miziro nga boolaba nti ebika by'Abaganda kati buno ani yabutegese kati buno budde si kika kye kyategese wabula Obuganda bulina olukiiko olwakulembedde enteekateeka eno si kika era si miziro wabula nga boolaba nti kati emiziro buli gumu gulina enteeka yaagwo mu Buganda. Kati ffe kati nga nze neddira nkima era ffe tubeera bajjajja ba Buganda, embeera yonna tugitambuza tutyo. N'ekika ekirala kirinayo omulimu gwe kikola mu lubiri lwa Beene. N'ekika ekirala waliyo abakongojja, waliyo abakola kino, waliyo abakola byanjawulo. So Kabaka abantu baatuteekerateekera era enteekateeka ya Beene okuva ku mukama waffe yennyini mpaka ku mutongole ow'ekyalo, ebintu byonna birambulukufu bulungi era obukulembeze butambula mu mbeera yonna nga bwetambula. Embeera enjogera y'abakopi n'abalangira etegeeza ki mu Buganda? Enjogera y'abakopi n'abalangira ononsonyi okwogera bwe ntyo nyina we nabadde nga tulina we tuli omukyalo omu n'atugamba kale ayina kye yakoze ne tumubuuza n'atugamba nze ndi Mumbejja mwe muli bakopi kati ate ffe oba oli awo abatulaba nti ffe abakopi kituwa kintu kirala naye ng'ate ye akyogera tatidde namu byawukana bitya era bitegeeza ki? Kakati situjja kugamba nti Omumbejja yeeyisa bubi n'ayogera ekyo musobole omuyisa obulungi no, wabula ffenna oluli olulangira lwonna era nga olulangira lwe Lumbejja abalangira n'Abambejja. Kati ffenna abatali mu luli olulangira n'Abambejja tubeera baki? Bakopi. Tetuli mu lulyo lwa Kabaka nti ffe gye tuzaalibwa bebalangira n'Abambejja. Okirabe? Kati gwe yazaalibwa kati nganze nti oba tuzaaliddwa jjajjaffe nga gyali Kizaana munna Bendikito nti yawumuzibwa eri teyali mulangira n'avaamu oba ngambe kitange Tamale Joseph teyali mulangira nenzija nembeerawo nze Muddu Thomas siri mulangira mutabani gwe ngenda okuzaala oba gwe nzaala si mulangira. Kati ffenna tuli baki? Twabakopi. Kyokka ate mukama waffe alina we yasengeka enteekateeka eno yatuuka nti bo balangira Semakookiro ensonga lwaki owulira nti mukama waffe mulangira omulangira ani? Semakookiro omulangira Wasajja n'abaddako so embeera eyo. Omulabi wa GTV naddala omuvubuka ffe tukyali bato tukkirize tugaane ebimu tuba tetubimanyi
naye ate tuyiga nnyo ku bannaffe kyovola atuleetawo puroguramu bwe ziti tuyige ntera nnyo bagamba nti tulekeraawo okunyumirwa bunyumirwa batudde ku TV oba onyumirwe Beth kubanga omulaba akusanyusiza nedda mba njagala olabe onyumirwe naye ate oyige obeeko kyoyingiza mu bulamu bwo. Tuli mu puroguramu Omuvubuka. Ffe tugamba nti tukulaakulanire wamu oba ekigendererwa kyaffe kya ku-inspiring abavubuka abo oba oli awo abaweddemu amaanyi oba oli abatalina mirimu buli omu waali ekizibu kyayitamu. Emikolo nga gino tugitegeka ne tujja era nga abavubuka ne tubeerayo naye ffe nga ffe kitwongerako ki nga tuvaayo ki kye tugattako nti nazze kuba masize kulya kwokka katuganye naye enjigayo ki. Wow. Kakati kankulaga ekisookera ddala nti bw'ova yonna gy'ovudde n'oyingira bw'otyo olubiri ekyo kye kisookerwako abantu nti nva Mmengo bawa Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kimu kiba kigattiddwako. Era bw'oddayo ewaka statement esooka ogamba bawa Ssaabasajja Kabaka. Ekyo ekisinga obunene kye kisooka. Ekyokubiri nakikugambyeko dda nti onoonyezza emikwano gy'obadde oludde okulaba. Ekyokusatu ofunye omukisa osisinkanye ku bantu abakusingako ku kitiibwa. Sijja kugamba abanene kuba ngamba abanene ojja kugamba aba munene mu sayizi nedda. Abakusingako ku kitiibwa. Okiraba? Osisinkana ku bantu aba endowooza ez'enjawulo n'oyiga. Osisinkana ku bantu bo abazimba si mu matoffaali wabula mu bigambo n'awayogera ebigambo 10 ofaawo ebigambo 3 omaze okubonako kyokola ekiddako. Ekisembayo mu ekyo nti kasita ove waka nti tutegese ebintu bino obeera ofunirawo omukisa nti naawe kigenze ku likodi era naawe kati nga gwe tuli ku program ne ba producer waffe ajja kugamba abantu nti naliwo ku matikkira ag'emyaka 30 mwendo gaffe ogwa mukama waffe ku mulembe Mutebi gwe yatwavuuka. Ekyo kibeera ku likodi. Era nze buli kaadi gye nfuna mukama wange gyampa naŋŋamba mukulu Muddu, mwami Muddu, mukungu Muddu nkuyise ngitereka. Sisuula kisuula. Oguddako tujjawo tulambuze. Omwana n'omuzzukulu balabe nti ku mulembe Omutebi nange naliwo. Ate wali wa mugaso. Nali munnazambogo omuggumivu ajjudde. Okitegedde ina embeera yeeyo nti bino biba byanjawulo ffe abantu tujja muno ne tubeerawo. Singa nange nali nsigala gye ndi bino byeggamba nandibadde sina kye njogera. Nti nange nsobola okuwandiikira ebbaluwa nti Ssentebe Muddu Thomas. Naawe osobola ali eyo ne bakuwandiikira nti Muddu Thomas oyitiddwa kubaawo ku mukolo nga Ssaabasajja mbandi awo nga Beth ke nange bampandiikidde. Kisoboka. Kitegeeza buli bw'ojja oyongera okugaziwa mu bantu bo. Okay, atulaba ku GTV tuli mu kwanguyako olwakadde. Wano wennyini wenja okubuuliza enteekateeka obwedda ze twogerako ziyinza okuba z'abantu abali mu ggwanga essaawa zino. Sinakindi bantu abali mu Bwakabaka oba mu Buganda. Kitegeeza bwe ngamba ku Buganda ngamba Kampala n'emiriraano. Right? Abantu abali ebweru nga baagala Kabaka waabwe. Enteekateeka zaabwe nabo okugoberera omukolo guno ziri zitya? Kyensinga okwebaza ennyo Katonda ate n'okulaba nti embeera eno gy'obuulizaamu ekibuuzo tuli ku mukutu guno tutudde wano naye abatulaba tomanyi na gye bali bonna bangi bati. Omulembe Omutebi guno gujjuddemu science ne tekinologiya era batukubiriza Mukama waffe Katikkiro atukubiriza okubanga twettanira okumanya. Waliwo abasomera ku Zoom. Bwekiri baganda bange mwenna aba Leadership Academy, American Leadership Academy batumiddeko. Kiro ssaawa 7-6 muli kuli mutudde. Musoma oli ku simu y'osoma.
kitegeeza oli yenna gy'ali abajja kugoberera omukolo nga bwe guli step ku step tosobola kusubwa kintu kyonna era bonna kimanyi bali wamu Ssaabasajja Kabaka. Kirungi bannaffe abali mu diaspora yonna gy'osinziira bwe ngamba diaspora waliwo eyambuuza last week I think I talked about it and she wanted to know the meaning of diaspora. Bwe ngamba ku diaspora mba ntegeeza abali ku kyeyo mwenna kobeere ng'oli mu America, kobeere ng'oli Saudi Arabia, kobeere ng'oli Canada, London, South Africa, tukutwala okubeera nga mwenna muli mu diaspora. So I think Shivan gwe wakibuuza last time wansubire kati okitegedde kitegeeza tina mwe babaloboozezaako funa bufunye kaddatako kateekeko manya nti omukolo gwa Ssaabasajja Kabaka nteekwa okugwotabuliro wonna wenna abantudde oba ndi mu ffumbiro lyange oba ndiwa bakulowoozezaako nga tuwumbawumba program olwakadde mukulu Thomas njagala owe abavubuka oba n'abakulaba bonna obugambo bw'obusembayo. Weewaawo obugambo obusembayo ekigambo ekyo kinnyumira nnyo ogo ogamba nti yogerayo ebigambo bye bisomera lowooza ogenda kufa situgenda kufa obulaku bw'obudde so embeera eyo njagala kwebaza nnyo nange abavubuka abeetanira nnyo okumanya omuvubuka eyeetanira okumanya abawankizo ate era njagala okwebaza nnyo abavubuka abakozi n'abantu bonna njagala kwebaza nnyo abaana abasoma kuva mu primary secondary nammwe abavubuka abali ku universities mukimanyi tutambula nnyo Kampala wano mukimanyi universities zengezezaako okutuukako tebitwogera banazambogo mu bimanyi njagala kwebaza nnyo akenkiza abazadde abaweerera abaana abo naffe ffennyini abaana abayiga abasoma ate era nange kanneebaze nnyo mukyala wange nange andabirira ndowooza bazzeemu bannange so mu mbeera eyo njagala kubeebaza nnyo mu mbeera nti tutambulira wamu mbakunga mwenna ku Mande mujje tujjuze olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka mujje tutambulire wamu ate era sembayo mbagamba nti buli wowulira akakonya nga kakwata ku Ssaabasajja Kabaka ogw'omukisa togusubwa omukisa ogwo togusubwa beera w'amaanyi mu kitundu ky'olimu abantu b'Ebukoto Central abantu b'Omunda abantu ba Masekati wano bonna ng'oli mukozi abantu munnaffe twava ku programu emu wano nankubira naŋŋamba abadde tamanyi nti okola ku TV nti akumanyi nnyo kitegeeza muvubuka yasobola naawe osobola bwe tuva wano neetaaga mumanyi tugende mu maaso weewaawo embeera eyo njagala kwebaza nnyo TV eno okubanga mutukyaza ffe abavubuka mukama waffe abaagala nnyo TV eno mwami Kawuma abaagala nnyo yatwala eggombolola lino TV mweri eno abaagala nnyo n'olukiiko lwe ate n'abavubuka abaffe Masekati nakusembayo nga mbagamba nze Muddu Thomas Munankobaza Mbugo neddira nkima akabbiro abeera mukuukulu kayiba mukuukulu omanye Buganda wana obubbiro obwo otuuka onaga anti omanyi saakulirayo nedda tweyanziza nnyo tweyanzege omulabi wa GTV webale kwekumirako okuva ku ssaawa 4 we twatandikidde paka kati we tulinga abawumbawumba program oba tugikomekereza nkwebaza okubanga weekumidde ku GTV essaawa yonna oba ebbanga lyonna mwebale kutwagala abalabi ba Omuvubuka especially mbeebaza nnyo abazadde abatuula ne muteekako TVs zammwe ne mukkiriza abaana batulabe mukoze kyamaanyi nnyo okubanga ate mutukuumirako ebigambo byange tebitera nnyo okwawukana ku byemba mbagambye naye nze kyentera nnyo okubagumya kye kino nti tubeere bakozi mbakuutira tubeere bakozi n'akatono k'olina gwe koyisaamu amaaso waliwo akakaabira waliwo ali ku street nga yasuze enjala kati naawe tandikawo oba mudaala gwa capati oba kutambuza ngoye kola ekyo oba oli awo ne Katonda mwana akuweera omukisa ate osobola okuba nga ate okula nze Beth mbeerawo nnyo okuweereza program Omuvubuka munzikirize nange leero ntumirako ku mami Nakaayi awamu ne Grace Ikiriza mwenna obudde buno muli bakosefu naye nsaba Allah ate asobole okuba nga abawonya
amannya mangu ddala. Nkoze ku Neumaru ku kamera, then nebaza omukyala Vicky's Touch awo erubaga yankozeeko okulabikanga ndabikanga bwe ndabise olunaku olwaleero abeera ne wigs, makeup omulungi, engatto z'abakyala, obusawo, byonna bye weetaaga okunyirira ng'omukyala. Mujjuke tuli mulembe Omutebi bannange, ekitiibwa kyo oba endabikayo kyekitiibwa kyo. So gendayo bugenzi wali wa Vicky ate asobole okuba nga akolako ebinyuma naawe onyirire nga bwendi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssaabasajja Kabaka awangaale. GTV for unity and development.